wepo ne wasanya kalo Charles Salonga Mulengeja mubayita mu nteekateeka mwamula bulungi nnyo sagala mugete mwamulaba mwalabaga Mulengeja muri bwa semba kubera mu America yagenda nasinkana Bill Gates mu America ifane mwabira buli kimwakira bane video mwaziraba kitegeeza bya musinkana bayina mission jibalira okukola ki okutuukiriza yensonga lwaki nakoze bayina asimanyi akampu y'ebyobulamu nga bagamba bawo obyo bijjanja byabwerere naye ffe tuna buzibu buli gwe tugamba nansi lugolo nagamba ebyo bijja kusigala nga bibyo ne baffe bijja kusigala nga byaffe ogwaffe bwa kubategeeza ebisigadde ala yamanyi. Alright, mu nkola eyo kendeza abantu Museveni ate mwafunira omukisa okwongeramu ebiye okutaba na Uganda ng'ebintu bino byonna abekola ku semwayi okuba nti akola ebintu bino asobole okubanga ayisawo akubisa ejjinja limu nalikwisa bibiri. 1 akozesa eddagala ly'abasajja okendeza abantu mu Uganda saako n'okuteekamu obutwa obubwe bwatabulya ku semwayi era still okendeza abaganda mu Buganda nga bakuba eddagala effu. Naye mu nkola eno bagezaako nnyo okulaba nga bafuna ekirwadde kye bagenda okuteekawo kibayambeko mu maaso awo gibujjako mu by'okulonda ng'ageza okuteekawo lockdown ebenga emuyambako nababodde kiri ekirwadde ekyefaananyizako namusuna kikyatambula ne waliwo ekipya kyenjala mutegeere. Alright, kati akatambi katambisa navaano ne mbategeeza nti ekitongole kya Chief Test Military Intelligence nga bwe kyalina dosage emiliyoni 5 n'endala ezijja ez'ekirwadde kye bayita monkeypox vaccine monkeypox ng'ekirwadde kino kikwata kifaananga namusuna nembalabisa abasajja abo kati bayizaayo ekirala soko sibe wakati awo. Mujjukira olunaku lwe nava ne mbagamba nti Dr. Luther Acheng ne Museveni bakwatagana kampuni endala ey'Ombungereza ne bakola ekika ky'ensiri ekipya mbwe ekika ky'ensiri ekigenda kukwatagana ensiri zaffe ziri enkadde ezibaddewo kino kiriye ensiri zonna enkadde ezibaddewo kiriye ziri zonna enkadde ezibaddewo basobole okubanga bakola balina okukola ekyo ndoza mwakira bulungi nnyo naye ensiri ezo zaalina ebintu bibiri. Ekintu ekisooka ensiri ezo zaali zirina okusaasanya obulwadde ate mu ggwanga lyonna bo bayisewo kye baagala nga bo balina okufunamu ne ssente ez'eddagala ezinaba zijjanjaba abantu. Kati wuliriza bulungi nnyo gwe twogerera essaawa zino olwaleero teweewuunya gye bujjako katono nga Minister of Health Dr. Luther Acheng kubanga Dr. Luther Acheng yayitidde olunaku lwajjo yayitidde olunaku olwokutaano ku kitebe kya kitebe kya Chief of Military Intelligence nawewa ebiragiro okujja mu wiiki ejja oba okujja mu wiiki ejja neke mwabiza ayinza obutajja okubuulira ensi Uganda nti waliwo obulwadde obugudde mu ggwanga nga buno buvudde ku busujja bw'ensiri nga bujja kwetaagisa okugema bannayuganda bonna nga nina bugisimufungize n'okutandika wiiki ejja era kino bakyetaaga okuba nti kigenda tandika nga bagema abantu wakati w'emyaka 9 ku myaka 5 naye ng'okusingira ddala bagenda gezaako kutagetinga abantu abo baagala mu opposition ne mu family ze baagala. Kino mukirinde ku radio stations TV zonna zibadde zimaze okutegeezebwa nti ensiri omusujja gw'ensiri gugenda kuba gw'abaluse mu ggwanga bagenda teekawo okugema okw'ekikungo nga bagenda kukozesa mu ggwanga lyonna okugezaako okuziyiza obulwadde buno. Naye ekintu kino kya bulabe nnyo olw'ensonga nti bagezaako nnyo kuyisaawo ddagala lyabwe. So njala mutegeere ebintu bino nti babikola kagendere ng'omukadde akogga okugezaako okutta bannayuganda. So njala bategeeza mwenna mubeeraawo ya ku nsonga zino wamma kankadde mu luzungu. On Friday, the Director of Chief Test Military Intelligence called upon Dr. Ruth Acheng and ordered her to declare emergence of malaria and the compulsory massive vaccination for malaria, which will start next week for
people age of 9 years to 50 years. We're also targeting Bobby Wine's family and other serious opposition families. All radio stations, TV, next week they are going to be informed to advertise the outbreak and the strange malaria and the mandatory vaccination starting next week across the country. There is no outbreak of any disease in Uganda. Same way I want to utilize this poisonous 5 million dosage on innocent Ugandans. Museveni is the one of the leaders who received money from Bill Gates to silently cleanse or kill Ugandans with their secret program called depopulation of Africa. Mutegedde bulungi mukategedde. Kati ako nkavuddeko bulungi nnyo kiri gy'oli gwaneewunza n'okkiriza bakugema nze tebinkwata kumba maze okulabula. Awo tuvuddeko kaseke kitale tukavuddeko. Njala tutandikire ku bantu bano wammanga manyi obudde tulina butono nnyo ate nga information twagala etambule bulungi nnyo. Okusookera ddala nabayigiriza okubeera ku social media muwulire abantu bye boogera mufunemu kye mutegeera ne kimugenda okubagamba. Katusookere wano. Ngera musooka muli omwami muno mukonjo muwulira bulungi nnyo. Nganze kati obwamvu busobola kupangisa kalema kange sina ezeddagala za kufuerera emmere yonna nesigalawa nesigalo mu ndimiro nemba nga sina kyakulya. Kati ife kati tulinga ebiku oba engukunyi ez'abagagga waze nonsenga omukibanja kyange noyifule ndi kikyo nonzijjamu n'abaana bange nongasuka wali mu kasasiro nozimba kwe kalina woba manyi ndi abantu abukasuso mu kasasiro biku bagenda kubola ekyokulya bajje bakunyooma omusaayi njala nge baluma bakuba kolina bakuba kukola kati okumalirira byonna kwekujja kukuba ki kwekujja kututematema n'okutukuba masasi kubanga omubi ayina kufwa kyokka wamutwalako ekibanja kye emmere mwamala kugita ne gifu abantu bagita ne batuletera eddagala abantu ne baleta eddagala mufuirire emmere edda tetwale tufuirira na mmere nze kati emyaka egindina suko mu myaka 4 naye twale tetufuirira mmere naye kati sawa zino bw'olima emmere yo nga tulina sente za ddagala omanyi ntugenda kukola bipakasi ate n'ebipakasi n'abikolerawo ettaka nga balitwala. So bannange njagala tuyige bw'oba oli muna Uganda oba uli bando people omundu wane gye bayita bando people sasoma ndi wa alo naye bando people wena abayina emiziro kati ebintu ebyo bibale ba. Alright. Omwami oyo musajja mukonjo yayogedde mu Luganda olumenyefu wanga olusirukonjo yakuwadde obubaka bw'owulidde bulungi nnyo. Bw'amala okuwa obubaka bw'owulidde bulungi nnyo ensonga zibadde zirireetinga ku bintu ebigenze bikyuka mu nsi naddala mu Uganda okutwala amataka g'abantu okuyingiza ebintu ebikyamu mu ggwanga okutuuka ng'emmere mufuira nfuire n'akuga singa onoonjako ettaka lyange nga n'emmere gye mbadde nina okulima naye egenzemu ebiwuka gwe ng'ate oyongera kwegaggawaza nga ontwalako bye nnina kijja tutuuka nti nja kufuuka ekiku bwe nnamala okufuuka ekiku nga tekirina mmere kijja kujja kiri eggwe ye message entufu gye yabadde ayogera. Nazzi kuno nga obwakabaka bwa Buganda buteeka nnyo essira ku kutegeeza Abaganda okulima, okulunda n'okusuubula. Era buli maka gabangamu omusiri gwa Nnaabagereka oba ogwakabaka naye nga si agenda ogikima emmere eyo emmere eba yiyo. Era Abaganda babanga n'ebyaji mu baaterekanga emmere ng'eno emmere babako mu biseera by'omusana saako n'okuba nga bakuuma ensigo. Naye enteekateeka namutaayiika abamu gye bataamanya bwe tuzzaayo akatambi mabega nti
ffenna Abaganda tuyimidde okulwa ttaka naye Ssaabasajja Kabaka azza atugamba lunye tuleme kutunda ttaka era tulime dyemalako olw'ensonga nti yatugamba tujja tutuuka ekiseera nga embeera ekyuse nga balina otuyambira ddala avuuka mu byalo si kyekyoka kyeyayogedde Ssaabasajja Kabaka azza ayogera ebigambo bingi nnyo ebyenkulaakulana n'ebiteeka okubuuza ebibuuzo for gavumenti ya wakati ebikolobero byekula ku bannayuganda so nga ate musajja mukulu wa Ssaanyakawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja ajja ayogera ebigambo bitakwatagana ng'alinga wakanya mukama we. Katugende ku nsonga y'ettaka. Bwe nkuzzaayo ku Batikkiro bonna abaddewo ku bufuzi ku bukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II tewabaddewo nnyo kitunda ttaka na kibba ttaka naye kino kizze ku mulembe gwa musajja mukulu wa Ssaanyakawo Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja olw'ensonga yasindikibwa mu Buganda okuba nti atuukiriza ekigendererwa kya Museveni banne ekyokubaguza ettaka lya Buganda n'okuba nti Abaganda bonna basengulwa ku ttaka. Mu kanyomero kano which eno yennyini nja muyita Jjajja Foono. Jjajja Foono mukyala Namuddu gwe baakata wiiki eno yennyini. Omukyala ono abadde n'ebyogera ku ttaka lye nga biva mu Buganda Land Board. Mubira bulungi nnyo nga batubalaze byonna. Nejja abadde asasulira obusuulu bw'obona butubalaze bulungi nnyo. Endagaano eziraga obuguzi bw'ettaka tubalaze bulungi nnyo. Mu bulamu bwe yasigaza nkoko mubula bulungi nnyo. Omukyalo ono kati asula mu tent esolooza nti alina ne famire. Wabula ekyensonyi omukyalo ono yabadde atwaliddwa mu kkomera n'asibibwa yakavaayo. Oyo gwe tugenda okukozesa ng'ekinyusi ky'okulabirako. Abantu bangi nnyo mu bitundu by'e Kasokoso mu Nakawa Division n'ekira Municipal Council ne tugenda mu Wakiso abantu bangi bagobeddwa ku mataka naye nga amataka gasinga obungi ga Buganda era nga Buganda badde bawa endagaano z'ekyapa mu ngalo amu nebaguza n'amataka ng'abasasula n'obusuulu. Wabula enjega bwetuuka okuba nti abantu bano bagoba ku mataka Mmengo kennyini ekulembera Mayiga tevaladde okugamba nti yogedde ku kigambo ky'abantu abajja ku mataka ago olw'ensonga nze mbanyonnyola ekigendererwa kya Mayiga ne Museveni ekyokuba nti bafuula Abaganda emmombo ze ku mataka gaabwe kigenda maaso mu ggwanga. Bwe tuva ku ekyo wiiki eno yennyini omwami ono yayogera ebigambo bino mwenna byebaze babateeka byemuze muwulira bulungi nnyo ng'abyogera kubanga bagamba kamwa kabikassa Sseroganga naye ng'ate ebigambo bino kennyini abyogedde ng'ensi yonna ewulira. Kansooke mbibazannyire mulyoke mutegeere abantu be tuddiringa nabo abali mu ggwanga ennaku ze mugamba nti bye babakulembera. Nagenda n'enkyala ew'omusajja wa Kabaka alimye emmwanyi afunyemu obukadde 14. Mwenna bannakibuga temumanyi nti abantu balifuna essente mu mmwanyi webala akubye engalo oli yafuna obukadde 14 naye ng'awaka bw'otunula embuzi zitambula zidde eno abaana nga banyirira nga w'omanyira nti balina bye balya naye nga wantu wonna wagubye ng'akati ne muzza ku mabbali ng'abantu tebawulira ne mugamba owaayi kyusa embeera z'obulamu wano teekawo bulijjo sitwagala nfuufu saagala nakulaba abaana batambuza bigere n'amazzi ag'emidumu gateekeko n'amasannyalaze byonna. Kale kino tukigamba abo abalima emmwanyi naye nammwe abali mu kibuga era Godfrey Kirumira yakola bulungi okubalumiriza oli yajja n'antuukirira yenna alina ku kibuga alina ettaka irimu obuwumbi n'obuwumbi bwa siringisi nangamba siina ssente nti ate biki nangamba ebintu bingi nemugamba ettaka lino lyonna lwaki tolitunda n'olya ku ssente nti omanyi ettaka ly'abaana nemugamba gwe lino ettaka walijja ku kitaawo nemugamba nti oba oyagala abaana be babe bagagga balungamye mu ngeri entuufu bayigiriza empisa ennungi ez'obuntubulamu basomese saabalabirizi byonna byabadde abagamba ebyeddiini bigatteko abaana bajja kuba bagagga ne bwona
nti wabagunjula bajja kubitunda nga tona bakuvunda. Tunda ku ttaka olye ku ssente. Walona gwe nagamba aliwa na ntunuulidde sijja mwogera. Ne mugamba okola nnyo genda k'ebulaaya olina ssente nnyingi osiiba wano weetalaasala. Genda owumuleko. N'akwata tikiti n'agenda e Bulaaya. Bwe yatuuka eyo ne bamugamba nti sukaali agenda kulinnya. Ekyuma kigenda kufa sukaali n'addukayo emisinde. Ate n'ekyuma tekyafa. Ne mugamba olaba bwe nakugamba aliwa nantunudde sijja mubabuulira. N'olwekyo nammwe bannakibuga okulya ensi olina okwewa ebintu ebirungi gwe wennyini. Era tokolerera abaana weekolerera. Abaana obagunjula bugunjuzi. Alright. Mukulu wasanya kawo Charles Peter Mayiga Ssabaga Mulengejja. Abaana mpozi tubakulizaawa. Abaana tubakuliza ku maka mu maka. Amaka mpozi gabangibwawa, amaka gabangibwa ku ttaka. Kati bw'ogamba Abaganda batunda ettaka, abaana bagenda okudda ko bagenda kubangulibwawa. Omusajja Omuganda yenna akula maka. Kati bw'ogaba batunda amataka, abaana abo bagenda kubangulibwawa. Kyekisooka. Mukulu, ebyafaayo byo tubyogedde. Sitwagala kudda emabega. Wajja mu Kampala nga tolina dde ekijiko ky'ettaka. Era watandikira maka ga mwannyoko agageerweza makasigago. Ekyo njala nkiddemu eggwanga. Olw'okuba nti wasanga ettaka lya Buganda nga ddene, gwe n'osalawo olitunda olimayo nga bw'oli mukola. Ate nga bw'ovuluga ebigere bya Mukamaawo Ssaabasajja Kabaka byakugamba nti Abaganda temwetundako ttaka. Kuba kati gw'osindika message n'obubaka obulaga nti gwe ng'omuntu bw'ateekawo programu ekyapa mu ngalo abasinga obungi tebaakitegera kyali ki. Nzize mbannyonnyola programu kyapa mu ngalo kwali kujja buyinza bwa Ssaabataka mujjako ttaka. Ettaka lidde mu bantu bonna abagwira abatali Baganda n'Abaganda abandi badde bakyalina obuwulize eri Ssaabasajja ku nsonga z'ettaka. Olw'ensonga nti omuntu abaddawo obusuulu n'envujjo bw'omuwa ekyapa kya myaka 49 olwo aba akyasobola okubanga menga agimanyi gyeri era nnyini ttaka aba akyamutegeera nti gyeri. Kitegeeza mu Ssaabasajja Kabaka oba omuggyeko obuyinza. Kati bw'oga abantu batunda ettaka nga gwe kennyini obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka omufuula Ssaabataka wabukubamu dde ebyapa eby'emyaka 49 n'omuggyako obuyinza bw'ettaka. Kiki oba otegeeza? Omanyi abantu abasinga obungi tebasooka kulaba bintu bino bifundi biteeka mu bwongo bifumba bulungi bitegeera. Gwe kennyini waleeta kyapa mu ngalo ng'ekigendera kyo okuggyawo obuyinza bwa ttaka mu Buganda nga Ssaabasajja Kabaka Mukamaawo takyalina buyinza ku ttaka. Jjukira nti omuntu yenna mu Buganda ng'ali ku ttaka lya Kabaka asasula obusuulu n'envujjo tagoyibwa ku ttaka. Ne kati bw'afuna obuyinza ku ttaka eryo nafuna obuyinza ku ttaka, Ssaabasajja Kabaka batakyalina mugaso mu Buganda. Abasinga obungi temunnakitegera. Singa ettaka lyonna nga boga balitunde ne wagamba byapa mu ngalo obawe byapa, Ssaabasajja Kabaka batakyali Ssaabataka abatalina mugaso mu Buganda. Okitegedde bulungi? Kati y'ensonga lwaki okola ensobi nnyingi nnyo kubanga toli Muganda. Ngero okubaza omukulembeze wange gy'abadde n'ayisa obubaka buno. Bw'otabawo mukire tetujja kunaba mu ngalo. Tunda ku ttaka olye ku ssente. Ate temutunda ttaka muzima. Tunda ku ttaka olye ku ssente. Era temutunda ttaka lyammwe. Kabeerani nakuwa amagezi amakyamu. Amagezi kalina amakyamu. Temutunda ttaka. Newaki osobola kukozesa bakiri bakoze ekimba kwakirisimba kene kijja ffene. Buli lunaku olukula abaakula. Ate ka tulina eky'omuwendo simbako emmwanyi wadde bagizeddisa naye tujja mala tubagobaganye. Emmwanyi zaffe tuzifunemu. So
Kati obaka mbolidde wano wembuliza Saloga Mulengejja mu program gyobaddeko ey'emmwanyi terimba mu kampuni yo ey'obwannannyini ne bafere banno abali mu Buganda. Emmwanyi bazirima ku ki? Si ku ttaka. Kati bondo baga batunda ettaka emmwanyi bagenda zirima ku ki? Kubanga abantu bali bataddemu amaanyi okulima emmwanyi. Ne bondo baga bali batunda ettaka emmwanyi bagenda zirima ku ki? Kati project y'emmwanyi bagenda zirima ku ki? Mukulu kasoke nkunnyonnyole. Oyina obutabo obusukka mu bubiri ku busatu kuba oyina akako oyina akakana akabulijjako muna Uganda n'obeera n'aka diplomatic oba diplomatic passport. Ogenda mu America, ogenda e Canada, ogenda e Bungereza, ogenda mu Europe. Si bwe kiri nti ye. Naye abazungu abasinga bonna babaziika mu limbo era emirambo gyabwe gisigala gisasula omusolo. Ekitali mu buwangwa bafuwa baddugavu kubanga ffe tulina ebijja kye bayita ekijja. Era batuba tutambula ng'Abaganda, otambula okuva ku kitaawo, osooka kweyanjula, n'oyogera kitaawo, n'oyogera jjajjaawo, jjajja wa jjajjaawo, ne gye baawunzikira oba gye baawunzikibwa, gye baziikibwa. Ekyo ekiraga obuvu n'obuddo. Ne kati gwe musajja mukulu bw'ojja okulatandika okulanya ng'oyogera. Oyogera kitaawo, totubulya jjajjaawo baamuziika, totubulya jjajja wa jjajjaawo gye bamuziika, nawe kennyini oli matankane ng'empale ya Museveni kubanga tomanyi buvuuna buddo bw'ettaka. Omuganda kitegeeza ttaka. Tetugenda kunnyonnyola bingi wabula okutegeeza mulekeraawo effutwa eriri mu Buganda lye mwateekawo okusaanya Obuganda kubanga mu kyekigendera kyammwe. Buli muntu yenna ayina ekifaananyi ekikulaakulanya Buganda mumusibira ekikookolo ne mumuteeka ebbali. Ebyokulabirako tuyina bingi. Kati kansoke nkuwe kino. Osobola okukwata budget ya mitwalo 10 n'okola emmotoka ya Ssekabaka eya Bentley n'ogizaawo nga mpya ng'otudde ku butikkiro mu ddakiika 15 n'emikwano gyo n'okola ekyemisana emmotoka eyo neddaawo sigirabangako ku luguudo. Mwamalawo obwakabaka bwaffe naye tukyayimiridde tukwasaganye n'aba BBC. Aba BBC batugambye weetuli kwaya weetukira wano. Tukwasaganye n'ab'ekisaawe ky'e Manchester batugambye kwaya bw'eneetuuka Manchester United Old Trafford batugambye kwaya bw'etuuka nga tetunnazannya mupiira tugenda giteeka mu makkati ne batugamba Abbey Road studio esinga amaanyi negamba ffe tugenda kirekodinga wano mu London oluyimba olwo lurekodingibwe. Kino kyonna tourism byonna nga betubimenye. Naye mbeera nina kyogera mu lulimi ki nze akitambuza oba nnyini bwongo akiteekateeka oyinza obutanjagala naye kiri ddala osazeewo kituulire olw'okuba nze okale kitwalo kikole. Right. Oyo y'omu ku muganda waffe owa group gye bayita The Twins. Bagezezzaako nnyo okutambuza ekitiibwa kya Buganda okyetoolooza ensi yonna n'okulaga abazungu obuwangwa bw'Abaganda, enjogera, ennyambala, endya, okubalaga obwakabaka bwaffe, obuvu n'obuddo bw'obwakabaka nga bwakugenda nti baali bapromotinga tourism mu Buganda. Naye bagezezzaako nnyo okulaba nti bafuna butya batuka ku Ssaabasajja Kabaka Mayiga n'ababulookinga. Bagezezzaako nnyo okulaba engeri gye bafunamu airplay ku CBS oba ku BBS okulaba nti boogereziganye n'abantu mu Buganda baalemwa. Abaami bano bagezezzaako nnyo n'okuba nti batuukirira Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga mu nkola gye balina okukola lifomu Wasanya n'abalaga nti overall commander era ye Kabaka ewatali etebana kye basobola kukola. Ngabo banyodde sigenda muddira bigambo bye badde bayina bafuna omukisa nti mu kisaawe kya Manchester bali bawaddeyo olunaku olubagenda okuteeka ekitiibwa kya Buganda kirabikibwe ku mitimbagano eminene gy'ensi yonna. Naye omukulu wa Sanya Kalu Charles Peter Mayiga
ndoza yagano kuchendo singa n'okuteekamu ensimbi kubanga one buli muntu bw'akola ekintu aba n'ensonga lwaki akikoze nalabyeko omuwumba tuutu omunga agamba nti Ganda boys badde twins abakaanira ekiwa kya Buganda kyabwe kati kansooka ensomesa embuzi zino one bwe ba bloggers ne ba youtubers ba Uganda kye bayita national anthem oluyimba lw'eggwanga olw'ekitiibwa kya Buganda tekibaako nannyini kyo kiba kya ggwanga kubanga anangedde munna Uganda yensonga lwaki teri muntu yenna asobola kusasulira kuyimba luyimba lwa ggwanga ku mukolo gwonna nedda buli baguyimba kitegeeza omukolo tuguweereza eri eggwanga ku lw'eggwanga kati mukulu omwami ono omu ku ba youtubers be tuba tuvanga nabo mu bulago nga tubagamba nti bakolera state nga wawakana wulya bwe yayogedde yasuse kwogera bw'ati Baganda boys ekitiibwa kya Buganda mmwe mwakiwandiika mmwe mwakiyimba originale nga mwali mukyesibyeko nnyo abasajja ndowooza ne bagamba eyo si ejj'okuba emmanya y'enkoko so bakola ne competition zoyimba ekitiibwa kya Buganda oba zaali ku bukedde ekintu ekyo kyali masivu nnyo nga bagenda ne wakatikkiro ne bakyalayo ne bavaayo ne bagenda ku basuze mutya ne babakyaza boogeddawo ku kitiibwa kya Buganda ne basanyukirako era nzijukira nakyogerako ne ngamba olaba abasiimye ne bajjaawo ebintu birungi kumbe ku nkokola kati ate obaani yali ayagala enjawulo awo adda kati ate awo tebirikola kasita baavudde ne babyogerako tebiri abasajja bali awo yesawuka buli kifo kyolaba institution gyolaba bwe batyo si kyekikulu message enjagala esooka yeeno Baganda boys ekitiibwa kya Buganda mmwe mwakiwandiika right amakulu kasuku tetwagala nnyo kuwa makulu njala kugamba ensonga z'Abaganda si z'Abakiga nakugamba oprovinge information ginafulumya nti oli mwana mwendetero Muganda yakulema nkuddamu okugamba ensonga za Buganda zirekera Abaganda genda okwasaganya ensonga z'Abakiga nakugamba oli mwana mwende kitawo Mukiga si Muganda kati ensonga ezikwatagana Obuganda zeesonyiwe nkugamba teri ayina corporate teri asaba lukusa kuyimba luyimba lwa ggwanga teri asaba corporate kuyimba kitiibwa kya Buganda as long as nti kiyimbiddwa ku mukolo omutufu gwe kirina okuyimbibwako nga kiriko Abaganda bonna abateekeddwa okuba nga bakiyimba nga bakimanyi bulungi nnyo kinjagala okutegeeza kati okumala egobe mu kibya n'okubaga nti abantu bano bona bakozi ba state era nga bakolera omuntu omu bakolera abantu babiri bakolera Museveni ne Power State y'Emmengo owulira kyeyazeemu wano ng'asaba ssente nga bazimumye owulira katikira tenyenyamu tenyenyamu wadde nakati ebintu byabeera abasajja tubakumye tebakyankunvuma naye tewenyenyaku wadde kati mukyalina kyemumbuuza biri byonna byogedde akuba Baganda boys on behalf of what Gamulengejja bw'amala okubanja nga bazimumye najja n'ayogera bino katikira tenyenyamu tenyenyamu wadde nakati ebintu byabeera abasajja tubakumye tebakyankunvuma naye tewenyenyaku wadde kati kati mutegedde kati Baganda baffe ba the twins of the Ganda boys ngenda basaba ekigambo kimu nti ebisinga obungi mbadde mubiisaako amaaso nga mulowooza afe abali ku mitimbagana boogera ku nsonga zino tuli mu kusiika binyomo nedda tukimanyi bulungi nga bwe tuba tuzze okulwanyisa abasajja abalina amannya g'Ekiganda nga si Baganda abali be tuyita Baganda mannya namwe mujja kizuula mpola nti ekitudde Mmengo kyajja kugisaanya okuba nga basinga obungi Baganda mannya so si Baganda
mujja kitegeera era otaddemu n'akabuuza bwe mwakwata emitwalo 10 plus ejja paundi ne mukozesa emmotoka ya Ssekabaka Muteesa etatambulangako wadde kilometers 2 mu Kampala kyali kigasa era kitwala wanga ate kitibwa kya Buganda kyandibadde kirabo mu nsi yonna n'okutambuza tourism sector oba ebyobulambuzi mu Buganda kasitana mu kitegedde ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiriwa ekikulu kyekino ekikulu nti omwoyo gwa Buganda ogutafa era omwoyo gw'Obuganda ogusembeza guvooleddwa nnyo ne gulinnyibwako Abaganda mannya n'abo bageetuuma era ne batuuka n'ebika bya Buganda okusanya Obuganda wattu balungi mu kwogera naye bw'obazza mu nkola ey'akafecce wotandikira okukwata ku mutwe gatwafa dda bulijjo abantu be tulina si baffe yensonga lwaki Buganda efudde ettooge mu ngeri eyo njagala okwogera obbagumya buli muntu wali eyo ng'oyagala Buganda vaayo ogera ensonga zino oba kukyaba kubanga eyatya okukya bw'asigala mu nda ya nnyina bwe munaalema okwogera ku nsonga tubatwogera ku nsonga za Museveni bagenda kusanya Obuganda nga mutunula nga n'abusanya abasajja Banyarwanda abeetuma amanya g'Ekiganda buli kintu kyonna ekisaana okulabisa n'okuggyibwayo kibateereddwa ku mmeeza wabula mu kyesuddegwa nagamba ng'Omunyarwanda asaanyawo Buganda ate ng'atudde mu Buganda kennyini nga buli kimu akikoze mu kiraba nti musajja Munyarwanda eyo message njagadde egende gye muli kati kangendeko ew'omwami ono nadde njala muddiramu olwaleero tuwuliziganye bulungi nnyo ne mugamba ebibye mutadde waye ate mudeliti nze ono bujja mumpera obubaka buno bwe yayogedde buno bw'ati Trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? With our land. All of us migrated to Uganda. Uganda came from Cameroon, if you don't know. Yes, from Cameroon. These are facts. All right. Mukuru Frank Gashumba naba kufaanana mu kitinga mwotudde era mwemiridde. Kansokora enkutambuzeemuko nkunyonyola ebigambo bino bitegeere era biwule bulungi nnyo. Abaganda nazzi kuno baafanga nnyo ku nsonga ezibakwatako tebayagalanga nnyo ntalo za bigambo. Yensonga lwaki olaba nti abazungu bajja mu Buganda nga baleese eddiini oba nga Ssekabaka Muteesa abayise basanga enfuga ey'enjawulo nga n'ewaabwe teriiyo. 1. Mu butonde bw'Abaganda tuli bakkakkamu tuli baaniriza era kisibwa kizibu nnyo okusanga Omuganda ng'emitaafu gimwetimbye. Ne bw'aba anyiiza anyiiga eddakiika ntono nnyo n'anyeregulukuka kyekyenjawulo ekiriwo ekyo. Nyongera okujjukiza ebigambo byayogedde nti mugenda twala ettaka twagambye oliwaddembe okusinako lyagala litwale no problem. Ekirala bw'ogamba nti Abaganda bagava mu Cameroon ndi wano okusomesa bulungi nnyo ompulirize bulungi nnyo. Obuganda nga bwe talina ssemateeka muwandiike naye nga ssemateeka waffe bulombolombo nnene n'okututambulira bwe butyo n'Obuganda tebulina bitabo biwandiike binnyonnyola emyaka obuvo n'obuddo obukwatagana ku byafaayo Buganda yajja ete yatandika etya baava wa tebabiwandiika obudde babumalira ku nkulaakulana na kukulaakulanya ggwanga na kuteeka bulombolombo na nnono obubafuula Abaganda. Nyongera okujjukiza nti omutimbagano gwe bayita Gola Moses oba Gogo omuzungu yagukola. Era omuzungu ebigambo byonna byawandiika
amala kutuuka wantu awo najjawo byajjawo n'abiwandiika kati gwe gwabijjeeko gwabiwandiise bw'oba tofuddeyo munnyonnyola yawandiika byayagala ndi wano kutegeeza olukalu lwa Afrika lwonna olumanyi ffe Abaganda nkugambye nga bwe tulina ssemateeka muwandiike bwe tutyo n'ebitukwatako ebimu ennyo eby'omunda ebikusike bajjajjaffe ne bassekabaka baali bakokya bikoche nga si biwandiike naye byonna ebiri ku Golla Moses byawandiikibwa bamagulumeeyo abazungu abaayagala okwonona ebyafaayo bya Afrika n'ebya Buganda nga eggwanga ekyo njala kikutegeeza so byonna byolabye Buganda Abaganda bava mu Cameroon Abaganda bava mu Cameroon kikyambwe fufulu lwaki nga bwe nkunnyonnyodde oba nakunnyonnyola luli nti mu Africa mwalimu entambula y'abaddugavu kye tuyita migration of Africans ate ne wajjawo olula ne wajjawo kye tuyita partition of Africa nkujjukiza nti olukalu lwa Africa lwali ekibangirizi kimu oba continent emu ng'era buli kaddugala asobola okutambula n'agenda wonna w'abayagadde n'asiisiraawo n'afuulawo owuwe bw'asiisirawo n'afuulawo owuwe kitegeeza nti awo wava entandikwaye era omuzungu agenda okumala okugamba nti buli muntu wano waayita Abaganda nga tumaze otuula mu Buganda bweddu tutudde tukajjadde era nga tulina n'obwakabaka ompulya bulungi nnyo kati gwe bw'ogamba nti twava mu Cameroon njala sooka kunyonnyola oyo history w'Abangereza nga bwe baawandiika nti Ssekabaka Mwanga yali musiyazi ekitali kituufu era tewali Muganda yavaayo kuwakanya kigambo ekyo ngera ne kugogo bw'okwera bikyaliyo era tevangayo Muganda kuwandika gamba nti Abangereza mwakola kikyamu lwaki baawandika nti Ssekabaka Mwanga musiyazi kubanga Ssekabaka Mwanga teyali mwangu nnyo eri abazungu olw'ebikolobero byabwe baasala bamusiga ettome nti musiyazi naye singa ali musiyazi yandibadde azaala bakabaka bonna abaliwo banaabaddako no omuzungu yagala kikola kusiiga ttoomi era gye kiri ku Golla Moses kati nga goba osoma nti Abaganda bava Cameroon era omuzungu yakiwandiikayo kugezaako kulinnya na kussa wansi Obuganda bwe yasanga already nga weebuli bulina enfuga y'amateeka okuva ku muntu asookera ku kyalo okutuuka ku kabaka yenna abaali ku Namulondo ng'obufuzi bulambike bulungi ng'enkulaakulana kyekyo nga twaniriza buli muntu yenna okuva gy'avudde naawe jjajjawo mwe yajjira ompulya bulungi nkunnyonnyola ekibangirizi kya Afrika kyonna kirimu amawanga mangi agafaanaganya ennimi embeera z'obuntu obulombolombo n'ennono mu Afrika naye ate Africa alimu ebitundu waliwo oluwannando olwawaggulu lwagendamu abawalabu nga bamaze okujja abasajja baddugavu ne wajjawo oluwannando lwebayita West Africa kati Gashumba gogoyo gy'osoma ekugamba nti Abaganda bava mu West Africa that is Cameroon eyo gogo gigambe ekubuulire ekulage obulombolombo n'ennono obukwatagana n'Abacameroon n'Abaganda tebuliiwo there is no similarities between Cameroonians and Baganda naye ate Abacameroon balina similarities mu West Africa okuli Ghana Nigeria Senegal zaani balina similarities ezibafaanaganya so si Abaganda no kati ffe Abaganda tulina similarities mu East ne Central Africa mu East ne Central Africa era we watudde ekibangirizo ekinene eky'abantu bebayita abantu nga balina n'enjogera n'ebigambo ebibafaanaganya mu nnimi zaabwe ompulya bulungi nnyo mu East ne Central Africa saako ne mu South Africa wansi ompulya bulungi nnyo awo wewandibadde ogamba nti Abaganda ate n'ekigambisa nti Abaganda bafaanaganya obulombolombo n'ennono mu Central ne mu East ne mu South Africa olw'ensonga nti mu myaka gy'Abassekabaka besijja kugamba nti ngenda kugamba nti ono Abassekabaka abamu baasiganga abaana bakabaka obw'enjawulo okuli ab'obuwala n'ab'obulenzi abalangira n'abambejja abamu bwe baagendanga okusigibwangayo tebaddanga baasigalangayo ompulya bulungi baasigalangayo era baatambuzanga embeera zaabwe ez'obuntu
Ompulya bulungi nnyo. Kati kansooke nkulageko ebyenjawulo ekisookera ddala. Bw'otunuulira Abafirika ffena bakaddugala, yes, tulina kala, ne tulina gye tuyita kala ey'akatakketakke gye tuyita chocolate. Ne tubeerawo kala gye bayita brown. Ne wabeerawo kala kaziiziri kagongolo. Ze kala 3. Kati Abaganda tugwa mu katakketakke. Okujjako bw'osanze nga bafuna ekintabula eky'okwefumbirwa kye bayita intermarriage. Ompulya bulungi nnyo. Enjogera y'abantu b'omu East ne Central Africa eyawukanira ddala abantu b'omu West. Bali aggressive, boogeza maanyi, babogo, bakola buli kimu ekisaana okuba nti tekisa ffe ewaffe omunayire nga musanze ng'ayogera weewuunyo n'ayogera biki. As long as omukamerunda bantu bonna babogoka ekitalifu ku ffe. Ne oba wulidde ng'obasanze ng'oli mu America oba oli luddawa ofuna enjawulo wakati w'abantu abo. Okitegedde bulungi njala okusomesa olulala kati njala kusomesaamu ekirala era okitegeere. Omayinza ensomesa nga nkubuulira ekituufu we kiri. Nkuddamu okutegeeza Gola Moses abazungu bawandiika bye baagala against Abaganda. Wabula Abaganda tulina ebitundu mwe tufaanaganyiza obulombolombo n'ennono n'embeera n'enjogera ebigambo ebikwatagana bye bayita abantu. Kankozeeyo katono. Mwanyumirwanga nnyo ennyimba za Saida Karoli mwazuuliranga nga zirimu Oluganda awo mu Tanzania kyevudde ng'eti mu East ne Central Africa mwetuli. Mu Central Africa Congo bw'olya nga boogera ennimi zaabwe zirimu Oluganda. Ompulya bulungi. Bwe tugendera mu South Africa ne mulimu ensi Malawi, mulimu ensi Zambia, mulimu ensi Zimbabwe. Waliwo ekitundu ky'otuukamu noga lindako wano ndi Buganda ndi luddawa ng'enjawulo ntono nnyo ku bigambo n'enzivunayo ebigambo ebyo ebyawula ku Luganda nga n'empisa n'obulombolombo n'ennono n'enneeyisa eringa y'Abaganda nga baawula nnyambala. Kati njala kutegeeza nti lekeraawo kusiruwaza abantu. Ngenda ku kati mbabuliddeko nti wano mwawuliranga nnyo Saida Karoli ng'ayimba ennyimba ze nga ziringa ez'Oluganda. Okulya bulungi nnyo. Kati bw'ogenda Malawi n'amannya gennyini ag'Ekiganda agamu bagatuuma. Bw'ogenda Zambia bayinza okuba nga oyinza nga boogera Luganda ensi zonna eziri awo. Kati mukulu tuli banjawulo nnyo n'Abakameruni eri West Africa nkugambye abantu abasinga obungi komone bwekugogo bajja kulaga nti mu West Africa Abaganda gye baava kubanga muzungu yabiwandiika kubanga ayagala kukyusa history w'Abaganda ekitasoboka. Ffe tulina information ekwata ku Buganda nga ffe abantu. Kati kansooke nkulage mu South Africa Abazulu twawula kala yokka naye buli kimu kyonna. Waliwo mukyala yawasibwa Munnayuganda abeera nnyo ku TikTok ne bbawo ne boyfriend musajja mufubuka Muganda kuba njagala okunnyonnyola nga tulina obujulizi n'abatambudde mu nsi ezo ebigambo ebimu biwulira bulungi nnyo. Kati kankubulye Gashumba kuno bajja kukubuulira. Bantu listen, okuthuma umuntu in isiZulu it's okutuma umuntu mu Luganda. Okutuma umuntu. Yeah, utuma. Okutuma umuntu. Which means sending a person in English. Simila ne? Ako kamu oyo muwala muzulu. Mama wange? Anda. Sondela la. How do I say it in Luganda? Sondela. Sembela one. Sondela? Sembela one. Yeah. In isiZulu sondela, in Luganda sembela. Umgogodla, how about umgogodla? Umugongo. It's similar also. Umgogodla in isiZulu, umugongo in Luganda. Wow. Sembela? Sembela. Sembela uzawe okutanuka. Manyi mutwesibako nnyo. No, my dear, it's umntwana in South Africa and in Luganda umwana. Yeah, how about her mother? Umama. And in Luganda it is mama. Umama. What about a parent? Umzali.
Omuzadde in Luganda. Umzade in Luganda. Umzali in South Africa and in Luganda. Omuzadde. Umzade. Oh my gosh. Animals with similar sounding names in Luganda. And isiZulu. Hippopotamus. Imvubu. Envubu in Luganda. Imvubu. Crocodile. Ingwenya. Gonya. Gonya. Ojja kulibwa gonya. Chokulipa gonya. Yebo. Okay. Elephant. Indlovu. Enjovu. Enjovu. Okay. Hen. Inkukhu. Enkoko. Enkuku. Loitandayo wakuli KFC. Chicken. Enkuku. Ikuku. Goats. Imbuzi. Embuzi. Embuzi. Yeah. I also love mbuzi. Embuzi. Auntie Olimbuzi. Actually, mbuzi. Okay. Kati gashomba video njigalewo oba tugende ku kirala. Mwemudira Golla Moses omuzungu gyeyawandiikamu ebintu bye nga ayagala okukola kituyita controlling obwongo bw'abantu ne history w'abantu nga gyateekawo obubwe nga temumanyi twasoma ebintu bino tubikuguka tuzze tugoberera era tumanyi buli kimu ekitambula kati ono omwana muzungu kati nga bw'otuuka e Zambia Zimbabwe Malawi n'amanya gennyini n'ebigambo na buli kimu oyinza okunoga nti ate Abaganda baatuuse ddi wano ne bw'ogenda e Tanzania ku mulirwano wano Mbasaida Kaloli oyinza okuza nti Baganda baliwo kubanga Obuganda bwasaasaana kati goyo history gwomusoma ku Golla Moses w'Abangereza gwe baawandika so sifu w'Abaganda kubanga Abaganda tetuwandiikangako bitabo wabula abantu babadde mu existence okuva mu myaka 14 n'okutuuka okuva mu myaka 14 n'okutuuka emijini emyaka gy'emeka nga bwe bali enno n'ekyatambula kati mukulu gwe njala ombulireyo njagala ombulireyo ka tribe kammwe mufaawa musibukawa era mukwataganya n'abaani mu Africa mukwataganya embeera n'entegeera yammwe yakawo mentality jimbuulire mubeera ku TV microphone mujja ne mutandika okulimba eggwanga kubanga mwagala kussa wansi Abaganda temanyi Muganda yaani Gashumba singa teyali Muganda jjajjawo yandibadde tasobola kuyingira Masaka kino kitaawo si jjajjawo kubanga famira mwetandika ku Antonio kitaawo singa tebaali Baganda kitaawo Antonio tasobola kubeera mu Buganda Museveni singa tebaali Baganda naawe nnyoko yanta basobola kubeera tuwa tasobola kubeera kubanga mu Bajankole babagoberawo ddala babagoberawo nga lumu naye obwetowaze okwagaliza na buli kimu mwene mukifuula advantage eri Abaganda video gyenza omuvubuka oli ng'awoza mbu bakubye ababadde bawumba Katikkiro babadde ku kavidiyo akamu ne munne baga nti Abaganda balina enkwe era Abaganda ekibalemesezza okulaakulana nkwe njala basindikira obubaka buno nti mu ndagaano 1900 w'essaali singa Abaganda balina enkwe singa tebakkiriziga nya singa Abaganda balina enkwe singa tebakkiriziganya ggwanga Uganda kutondebwawo era singa Uganda weeri teriwo singa si Baganda nga bwe nkugenda nti Baganda abayita Baganda amannya bangi nnyo abakola enkwe ne mulooza nti Baganda mbadde wano nga mbabule bantu bonna bali Mmengo mu regimu eno nemba nnyonnyola nti ono yegundi nga Muganda mannya kati obwakola ekikyamu okiteekako Muganda waliwo kye tuyita personality y'omuntu waliwo kye tuyitaako obuntu eriyo abantu nga naturally wannugu eriyo omuntu naturally nga tayagaliza kati gwe temujja kuddira personality z'abantu n'obukyayi bw'abantu mu bufuule ndi Baganda bonna naawe kenyinja kugatambula ng'Omuganda nga tokwenda kusukka kitaawo kati basobola kusukka kitaawo onyonyonyola otya nti oli Muganda okuba nti olina amanya g'Ekiganda era emizeejo egy'okuwemula egy'okutambuza obuseegu egy'obufere ogenda giteeka ku Baganda kubanga olina amanya g'Ekiganda
Dayo tunuulire byafaayo. Obuganda bwatandika okutabangukira okutuuka olwaleero baani abakirimu Baganda mannya n'okutuuka olwaleero baani abakirimu Baganda mannya. Buli gwe balaba Muganda ow'enkizo ng'alemera ku nsonga batakuwa butwa bakutta oba bakulemesa bakulima empindi ku mabega naye nga baani Baganda mannya. Tuli mu kyasa kino ekya 21 ng'era bali mu lukulu okutta Ssaabasajja Kabaka Baganda mannya. Bamuyita abenkwe ng'amanya mwina ga Kiganda bebawa amadiini gonna agali mu Buganda ebitebe ko batudde okuli ey'Obuyisiraamu ey'Obuprotestanti ey'Obukatuliki n'Abaseventh Day n'amalwaliro gaabwe kagali gonna ettaka lyaweebwayo Bwakabaka bwa Buganda mugamba nti bankwe kwe kwasibuka n'engombe egamba nti ebintu byonna ebikozesebwa magezi g'Abaganda baasiza Abaganda buli kimu ky'Abaganda mulimu ekyammwe ky'Abaganda manya. Tekirimu. Bannayuganda yonna gye basiisidde essaawa zino gye bagenda okunoonyeza ekigula Magaleddwa mu diaspora community zonna zizimbiddwa Baganda. Community zonna zizimbiddwa Baganda. Community zonna ez'Abannayuganda bali mu diaspora 95% zizimbiddwa Baganda. Boyita abenkwe olw'okuba gundi yeetuumye erinnya mulekeraawo okumanyiira n'okussa Obuganda wansi. Voddewo. So ndowooza Gasumba otegedde n'abatema byaffe bya Buganda n'Abaganda n'abantu bwakye tuyita bantu group oba bantu speaking people gye bali naye nga tebava mu West Africa. No, tetulina similarities z'abantu mu West Africa. Oyo history wawandiikibwa Muzungu. Similarities z'abantu ziri mu South, East ne Central Africa ez'abantu people. Oyo history w'omu West Africa mufu Muzungu yagezaako okutulireetinga wadde tuli baddugavu ffenna. Nyinza okuba nga byenjogedde tukkiriziganye nabyo naawe kola okunoonyerezaako oyongere ku byenkugambye oba otereze ku byenjogedde. History ojja munyumirwa. Bino byonna twabisoma dda tubimanyi. Ne gwe bw'okubuuza Gashumba agamba nti oli Munyarwanda ebyafaayo bisoma muva luddawa era muli related ku baani. Bw'osoma emize gyabwe egyammwe gye bantu muli related gikwasaganya n'embeera musobola okubeerawo nti obula mutambula mulinga amataba temuyimiridde wamu kyekibatawaanya ekyo. Nsobolamu okugira okuva eri mu Eritrea, Ethiopia, Somalia ne muyingirako South Sudan ne muyingirako Kenya ne muyingirako Rwanda, Burundi ne muva ne muyingire Congo. Muzunga buzunzi mulinga measles era emize gyammwe gye gimu kwefuulira abo abakyaziza kubanyagako mataka kubatta. That is exactly which is taking place in Buganda. Babakyaza babaliisiza babasomesezza babawadde ebika babawadde amanya nga n'amanya agagogo yeeyita Frank Gashumba gye wakuliramu si ggwe Frank Ssenyondo. Mulekerawo okumanyira Abaganda n'Obuganda. Katugende kuono Maseka akamanyiro kakula bakula ulira ye baba langira bakitebeddira kuba
kubanga balangira tebeddira sebo babalangira baagala balye buli kye baagala naffe twavuddewo nze nange ndi mulangira sebo bo sebo baagala balye buli kye baagala buli mukyala gwe balaba bawaseya balangira bano nange ndi mulangira eteri ebyo oyo Katemba kati kaneda kankubuuze gwe Kabugo gwe towasanna Lukwago ogamba sisitawo singa omuntu agenda n'agula malaaya bw'amugula nga gwe Kabugo kati omaze okweteekateeka omunyamaguli awo kakati malaaya ono yeeti endaga muntu yeneegwa nga kuliko Nakabugo n'ogamba yambala oli mwannyinaze omunyamago yizo ku bwenzi mubenda oyo Katemba ffe situmukkiriza ffe tuli basiraamu tuli baki omusiraamu tasamira teyalya lumbe teyalula balongo. Alright, Masheka nkulamusiza nnyo kansuye nti oli bulungi. Mbadde sikufunanga budde kudda mbiga byozoyogera ebbanga lyonna nga nakwesonyiwa nga ndowooza nti omuntu bwakwesonyiwa ategeera. Ogambye nti abalangira bawasa buli gwe baagadde era bo tebeddira. Obutamanya tebukugisanko omusango Masheka. Abalangira beddira ngoma era baana bangoma. Nyongera okujjukiza walolabyeyo omulangira ng'awassa omumbejja. Ekyo kyokka gwe njagala osooka onziriremu. Masheka, walolabyeyo omulangira ng'awassa omumbejja. Omanyi bwe mukuza ebirevu bino gye muyita sunna n'ogenda e Makka n'e Madiina ng'oyambadde engoye enjeru ez'obuwangwa bw'Abawarabu gwe kikulowoozesa nti osinkanye Katonda era oli kumpi naye naye ng'ate si bwe kiri. Njagala kugamba Masheka ebigambo bibiri obitegere bulungi nnyo, njagala ompulye bulungi n'abalamu onkwate bulungi. Katonda abasiraamu gwe bayita Allah wanjawulo nnyo ku ddiini. Those are two different separate entities. Allah Katonda eyo separate entity ndala nnyo n'eddiini entity ndala nnyo. Katonda tebamugeraageranya ku kintu kyonna era tebamuwakanya ku bintu by'abaakoze era tebamwebuuza ku kyabaasazeewo. Wabula eddiini omuntu asobola ogiwakanya era asobola okutondawo ye okusinziira ku nzikiriza ye n'entegeera ye. Yensonga lwaki buli agala okufuna abagoberezi asobola okuzimbawo essabiro lye oba essabo. Bwe nkugamba essabo, essabo kitegeeza kyakyo oba ekereziya w'osabira. Ebintu biri byanjawulo. Katonda muntu mulala nnyo n'eddiini kintu kirala nnyo. Yensonga lwaki ffenna oba oli wa ddiini ki ofundikira ogenze wa Allah oba wa Katonda. So nga mu ddiini nze nsologa nti ndi mutabuliiki, ndi musalafu, nsabira ku Odi Kampala, nsabira ku Sinai Street, nsabira Kibuli. Nze ndi mulokole, nze ndi mu Orthodox, nze ndi mu Katoliki, nze eyo gye bayita eddiini. Wabula ku Katonda tosobola kuga nti nze ndi Katonda w'egindi. No, ezo two different entities anjawulo nnyo. Nze njagala sigenda zibanywera genda ntu details zaazo, wabula njagadde etteeka seeko ono mulayini mutegeeze. Bw'obanga odde okubuulira ebigambo bino weewale nnyo okuddira obwakabaka bwa Buganda n'obulombolombo nene obwa Buganda obusirwaliramu. So sekugamba nti abalangira beddira ngoma. Kyova olaba tebawasaŋŋana. Kati gwe bwakyogedde wakyerese mu bbanga oliga nti abalangira bawasa n'abambejja. Njaga omubuli omulangira omu Buganda eri awasiza mwannyina. Ekyo kikyamu. Ekirala ogenze n'ogamba mbuga osobola okuwasa omuntu yena gw'oyagadde kubanga baabalimba. Mukulu kansokera nkusomese nkutegeeze. Bw'okwata waya
n'ogiteeka ku positive n'okwata n'ogiteeka ku kikondo kya positive n'ozigatta ofuna ki? Tofuna kyofuna. Wabula bw'okwata waya emu n'ogiteeka ku positive endala n'ogiteeka ku negative ofuna omuliro. Abaganda gwe boogerega bagenda okussaawo ebikatu eddire nga baagala kwawula mu bantu n'obutanaabuula musaayi gw'Abaganda n'okwewala ebirwadde eby'enjawulo. Y'ensonga lwaki nti abagattaŋŋana omusaayi ebiseera ebisinga famire zo tezibeera successful. One, babeera baluyongoyongo, bayika windows, tebategerekeka yenkola betuyita abewasaŋŋanamu. Fe okweddira kiba kitegeeza nti nze maama wange w'empologoma sijja kuwasa mukazi wa mpologoma kubanga oli wa mpologoma nyinza okubanga ava mu kasolya akajjajja wange gwe simanyi, kitegeeza bagatta omusaayi. Bwe nsanga namuyimbwa sisobola kukwata namuyimbwa kubanga namuyimbwa ayinza okuba asibuka nsumba nga nange gye nsibuka. Kitegeeza nti bwe njagala namuyimbwa somehow tujja kwesanga tuba mu kasolya ke kamu, tuba tugenda kugattaŋŋana DNA, tugenda kuzaala abaana nga bamuwowe. Okitegeera? Kati bwenzo w'empindi bw'empaso w'engabi kiba kitegeeza nti tugenda kuzimba omusaayi omugumu nga teguliimu wadde enkenyera eky'Abaganda kye baateekawo. Ompulya bulungi nnyo okutegeeza okusomesa ebigambo bino. Y'ensonga lwaki tweddira era tetuwasaŋŋana betuzaalanganamu. Ng'oyagala okutegeera sanga omuntu nga yazadde mwannyina oba ng'oli yazadde mwana wa ssengaawe, ojja kutegeera enjawulo wakati Abaganda baakola ekintu ekyo. Kati gwe kennyini seewuunya. Gamba obbi wamwenga alisanga ku mwoyo. Bwe mpulira embuulirayo ne ntegeerayo, wandibanga bakuzaala mu mwannyoko oba mu ssengaawo. Bwe mpulira bwe byoyogera, gwe kennyini oyinza okuba nga weeyogerako temumanyi nti gwe tozira era temuziza, wandibanga bakuzaala mu ssengaawo oba mu mwannyoko. Yentegeera eyo. So njagadde okutegeeza okugamba n'ekirala, ogambye abasiraamu temwabya nnyimbe era temweraguza, temubeera mu masabo. Mukulu, mu Uganda ani asinga okulomba edduwa? Ezakamulali ezaki ezaki abani asinga okulomba edduwa? Basiraamu. Bana basinga okutunda eddagala egganda? Basiraamu. Ngera kugamba n'amasaba agasinga obungi mu Buganda basiraamu be bagaddukanya. Ate era abasiraamu baabyo ennyimbe ne basaaka abasika ne basoma edduwa. Kasita okwata omuntu naddira omuntu mu bigere oba okiyisiza mu ddiini omusi mu ddiini, kitegeeza buwangwa nannono otuukiriza obulombolombo n'ennono bw'okuzzawo omuntu mu kifo ky'oli eyavaawo. Okitegedde mukulu? Mwemugenda ne musoma ebintu bino mulooza tebategeera. Awo nno nvuddewo. Video eno ndigiddamu olw'okuba nti obudde tulina butono. Njagadde kusomesa obeerekaawo otegeere bulungi nnyo. Kitegedde bulungi mukulu? Weewunzike. Mumanyiira nnyo Obuganda nga mulooza te bantu basobola baddamu. Era kankujjukize nakano nsooke nfundikire naawe ngende ku nsonga endala. Ekifuula Abaganda ab'enjawulo ku bantu abalala n'ensonga y'okweddira gye baakola okugezaako okutaasa obutonde ne bagamba bazzukulu baabwe beddire okugezaako okutaasa obutonde butya nti omuntu yenna bwe mba neddidde ng'oggyeko kiri ekyokukyusa ekyobutewasaŋŋanamu bwe tufaananya omusaayi. Omuganda okweddira yali nkola yakutaasa butonde obwa Katonda butya. Tinze bwe nsanga ekkobe nga neddira kkobe sigenda ddirya ate sigenda kukkiriza muntu kumala galisaanyawo nga wendi kubanga muziro gwange. Bwe nsanga enjovu sisobola gitta, ne bwe nsanga agenda ogitta tulwana kubanga muziro gwange.
bwensanga empologoma sijja kugito bagendo kita kubanga jenneddira. So buli muziro gonna omuganda gwe yatuuma, omuziro gonna omuganda gwe yatuuma oba ne bagweddira, kitegeeza nti omuganda yakikola akimanyi nti bateekawo ebintu bino okubyeddira okubikuuma kubanga bulwokuuma ebintu ebyo oba okuumi obutonde bw'ensi obuliddawo obulabirwako emirembe n'emirembe by'ebintu ebyo bibiri. Kati mukulu mwogere ebigambo bino nga mbitegeera, muwe ekitiibwa abasajja bateekawo ebintu ebyo okutuuka obulalo nga weebiri. Singa babibalekera mmwe kwegya emyaka mwandibadde mukimu akisaanya gwe nkuvuddeko sigenda kukoddako. Tusigaze dakiika 3. Omuntu yenna wandimbuziza nti Ssaabasajja Kabaka aliro ddawa ali atya. Njala kugamba nzija nekola programu eno nesoogera nti ali bwati ne bwati manya nti ali malembe. Olina kwongera musalira busabizi abeere nga ali bulungi. Kyemba mumanya ekyanduza mukitegedde. Kati mu dakiika zino 3 kanyendeko mu general politics katono nnyo. Mu dakiika zino 3 zisigaddewo. Alright. Olunaku lwa leero, olunaku lwa jjo ku kiro ekikeeseza olwaleero, mwenda abadde ku mitimbagano, abadde ku TV z'enjawulo, njagala bategeeza nti omu ku bannakyemalira ababadde basigadde ab'amaanyi ow'eggwanga lya Syria asuuliddwa era adduse tamanyikiddwako gy'ali. Omukulu oyo Bashar Assad ye ne kitaawe bafugidde Syria emyaka 53. Kitaawe lwavaako ono n'akwata. Naye Bashar Assad ne kitaawe batta baatulugunya abantu. Kiteeberezebwa okuba nti Abasiria basukka mu miliyoni ezisukka ndowooza 10 babinnyika mu nsuwa ne badduka mu ggwanga eryo n'abattibwa bangi nnyo. Wabula okuva amawulire lwe gatuuse mbadde ku TV ne ku social media nenkwatibwa nga nfuna essanyu n'enfuna okunyolwa, n'enfuna essanyu n'enfuna okunyolwa. Wano wentudde waliwo miliyoni zaabwe zisukka mu 4 n'ekitundu nga baddukawo abali wano webafuna obuddamu, abali mu Europe, abali mu Asia, abali mu Middle East gye basaasaanye. Wabula bawuli bagakedde ku makya nti baamuka okumudde omukono mu kibya. Abasajja n'abakazi bonna abadde mu Middle East wa buli omu akutte ekibadde kisigadde waali n'agamba tudda waka. Wano wote bannaddaka ne ku bibuga 85 basiibye bazina badkosanyuka bakaaba ng'oli agamba kino mbadde sikisubira tulidde eka. Tunulidde video nenkaaba n'amaziga neŋŋamba embeera naffe gye tulimu. Abakazi n'abasajja nga bakaaba tebalina ssuubi nti balidde eka, babadde tebalina ssuubi nti balidde eka, naye bazzeeka. Nsoose n'empulira ennaku nenkaaba abasajja nga bambasanyuka, naye nina ebintu bibiri byenjize mu kintu kino. Batulugunyiza abasajja bano okumala emyaka 52, naye ate weewuunye abo batulugunyiza bafulumye be baatulugunya nga bayingira n'ebintu byennyini bali bakoledde mu Syria ebbanga lyabaze nga batulugunya abantu babireseemu ne badduka nga tebalina kye batutte. Naye ekinkutte ekisinze okunnumya omutwe ka video ngenda kazanya, omusajja assa abantu bagenze ogenda mu makomero okusumulula abasibe bonna. Waliwo amakomero ge batuusemu ne basumulula abantu ne babuuza mu baani nga basajja tebakyejjukira, tebeemanyi, tebamanyi waabwe, tebakyejjukira nga baayiika amadinisa.
babasiba ne bayiika amadinisa ne bayiika windows kyekiri mu Uganda kye tubaga nti basiba omuntu ne bakutulugunya ku sseemwayi ne weerabira n'amanyago gye bakuzaala na buli kimu ntunulidde ka video ng'anja rabbi babuza omusajja ova wagwani nga takyemanyi ku lunaku lwe bawambye ekiro kya leero ebaddeyo ababadde bagenda okuttibwa basukka mu 100 nga bagenda basalako emitwe Katonda abo waakoledde ate muyinza okuzambalimba oyo tamanyi mannya ge tamanyi na gyava yasiimuuka bubangi bambuuza ova watamanyiyo n'amanya ge tagamanyi yasiimuuka bw'okubasibe basanze mu makomera teyeemanyi kati ebiri mu Uganda basibye abaana be bawaggoonya ne zibalya abalasibye tebakyemanyi ne gye bali bayiika windows kati ebikolobero nga bino kino exactly ono omusajja gumulenga babatadde mu kkomera yenda baganze semanyi ne gyendaga simanyi bangi nyo babadde nga 10 nga tebeemanyi bayiika bayiika windows tebeemanyi okitegera bulungi nnyo kati ye yensi weyimiridde wabadikiteeta butamanyawo bakoma ewe batandikira awo tuvuddewo Bannayuganda mbadde nga nzija mbagamba programu ya Museveni eya economic genocide nga mulowooza nsaaga mwalabyeko video ku mutimbagano nga omwami omu bizinensi ye ba shareholder bagifera nabajja ne bagamba nti bw'oba okoze bizinensi yo wegendeza omuntu yenna ajja nakugamba nti ayagala mu shares nga temuwulira manyize njala ne kuwa information obujulizi obujja naye mbokuwaako owulire tundu byekiwatule we tumusangidde ng'atunula binsobedde ono nga inanyini octopus esangiwe najjeera wolabira bino atubidde n'ebicupuli bya cheeke za bukadde 6 omulala ogwasembayo gwe namuwa omwami oyo gwe bayita Moses Kamanda akaba yafuna munne omulala okunfeera obulungi munne omulala ng'alaga nti yali mu security bamuyita Nathan Muganga namukozesa namugamba kati gwaba yeefulanga agula business Brani Mutebi agamba nti yatandika yeka bizinesi ye ey'ebbaala kyokka n'afuna omuntu eyamutuukirira okumuguza egimu ku migabo nga takimanyi nti yeeyolera kabwa kumuluma nteega. Ensi eno nagitandika nga ndi nzekka ne mbako omwami yajja n'aŋŋamba badde nsaba ompemu ku shares mu bizinesi yo ne muwamu shares naye ngenda okulaba nga yekigenda buli omu alina endowooza za njawulo. Mutebi agamba nti oluvannyuma agaba Kambanda Moses yatandika okumwekyusiza mpola mpola era kyaggweera ng'amusabye agule emigabo gye gyonna kyokka bano bamuwa bicupuli era okuva olwo tebaddangamu kulabikako. Amanya mugawulire Kambanda Moses tubagamba wano buli omu yeesuulira gwa nagamba naye mujja kitegeera naawe onvudde osaagala kulwawo yoseri tibahabulwa akamanyiro ke kakuze
amawulire gano ga New Vision gafunye ngina kuzo mwezi 7 December. Olwokuba bamaze otwala ettaka lyaffe lyonna nga Mwawudde Mayiga agamba nti mutunde ettaka. Museveni yagambye nti abagwira kati baddembe okuba nti bafuna free, they can own freehold land. Bataddewo nti kati omugwira asobola okufuna ettaka lya freehold n'ali owninga permanently. Omugwira asooka yani ye Museveni akikolera baani badde bonna Abanyarwanda batadde mu Luweero Triangle mu Uganda. They can own land, freehold land permanently. So nga teteka libadde lisoma nti omuntu yina nga si Munnayuganda ettaka alifuna ku liizi ya myaka 499 kati abagambye nti basobola okufuna freehold nga bayi ettaka balitwala ddala for permanent balitwala. Kitegeeza ebintu bye tubagamba mbisulayo gwa nagamba temwagala bitegeera. The moment banayise ekintu kino kijja kitegeeza nti Uganda yesookedde ddala mu nsi olw'okukkiriza omugwira ku owning ettaka. Omuyindi ajja kujja ku Sende atwala ettaka nga yeyambisa gavumenti ya Museveni ngere mwalabi wano. Make a video nkalina wano ngere mwalabi wano. Amasasi ganyose Lutembe kutaka okuli beach mu district wa Kiso. Abasirikale ba kampani 10 bannannyini ya Serasini abadde bakuuma abazimba ekikomera ku ttaka erikaanirwa abafamire y'omugenzi House Matovu ne Munanswe Eritrea Musa Afewek Tekel okukakana nga abiri gabakutte era batwaliddwa nga biwala ttaka. Amasa amalala abakumi bano bagakuye emmotoka okulina ebadde etwala abadde bakubiddwa ne mu nnyumba. Bino nga tebinnabaawo wasoose kubaawo okuwanyisiganya ebisongovu wakati mu bafamire y'omugenzi Matovu n'Abaserasini abadde bakuuma abazimba ekikomera ku ttaka lino nga baleeteddwa Munanswe Eritrea oluvannyuma lwa kkooti okumuwa olukusa yaseeka ekikomera ku ttaka eriwera yiika 5. Towa biragiro baleke basitandinge naffe tusitandinge. Bano abantu balina ebintu ebyaffe balina emiti gyaffe gyegiri eri munda tebagiwamba kati gwoyogera kifaayo. Abengi y'omugenzi Matovu bagamba nti ttaka lino abadde wazimbibwa ekikomera lyabwe nga teri ku yiika 5 ze badde balina okuzimba nga kibeewunyisiza okuba nga ate balitwaliddemu. Omugwira lwaki atubonyaabonya ku ttaka lyabwe? Wayogedde mu kyengala yiika 5 lwaki ozinga yiika 9 kitegeeza ebintu ebyakuwamba buwambi. Oyogedde yiika 5 lwaki ozinga yiika 9? Why? They just came with the impunity. Where are the 50 acres? From the beach, because he's the one using the beach. Let him start from the beach and measures 50 acres. We are already put a line. No, he refused to measure the other side. Now he's building our side. And then he's using he's not building on his side. Balajjande bekikwatako okulina omukulembeze w'eggwanga okubayamba ku Munanswe Eritrea tekubabalisiza akakanja. Abasajja basiiba wano video ewedde tusinkane ku Lwokusatu ssaawa 2 buli video gyenkola information gyenteekamu n'otagitwala nga kikulu n'otagiwuliriza mulizijjayo nga muzikozesanga abakungu baga kubiddokolebera bigenda bakolwako mujja tegira eri basomedde proposal ya Museveni nembaletera video confirminga oli yafuna liizi ya acres 9 ya acres 5 asiba 9 ana yagaguziza mundu era abakubi amasasi za mujja tegera video wedde mweraba